Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize eti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Nibo bofirirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito bataako. Tubateeko tuli kujja mu kulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana do kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nteno naba akolene ya. Ne debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Bawa wa sugar teyamazanye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababoda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Ekiddako mugigenda kimuwera muki? Ekiddako muki? Kimuwera muwebale. Ekiddako lugero ki? Omutuukirivu bw'afuga ensi etereera. Oyagala mu ngero. Engero essula 22. Pastor, mbadde manyi lugero. Engero essula 29. Olwitaddemu Katonda. Engero essula 29 olunyiri olwokubiri lunsomere. Ate okikolera ddala n'olumpa. Engero essula 29 olunyiri lwakubiri lwe luno wano. Egambye eti abatuukirivu bwe beeyongera abantu basanyuka. Naye omuntu omubi bw'afuga abantu basinda.
olaba basindisa abantu nga tebannafuga. Omukulu omu ku beesimbyewo bamukwatirako ebusoga ensi n'esinda. Atamukutte ne bamugamba akalabirwamu k'emmoro kabagenda kamogolako mpozi nga tabitegeera. N'omuwa ssente naye nga tesigwa okutego bakutte ebusoga. Omubi n'akadakiika akatono ng'ali mu buyinza osinda. Kati eno famire gye njogerako nze ngimanyi, simanyi oba naawe ogimanyi. Taata ye tatulaga nnyo nti musabi, naye atulaga nti akwotinga Bayibuli bulungi. Naye maama musabi, maama Janet Kataa Museveni, musabi ekyo ndowooza okyekakasa. Omwana musumba. Mumanyi omusumba. Omwana musumba. Abako bonna basabi. Famire tetugibuusabuusa kubeera mu Katonda. Era ndowooza tuwabeerangawo okukyaza Saala mu maka g'obwa pulezidenti ng'essaala ekyaziddwa mu maka g'obwa pulezidenti nga His Excellency Kaguta Museveni ne maama Janet Kataaha be batudde mu maka ago. Essaala eri wali eya buli lunaku. N'ekinaasembayo njagala kwogera ku bubi n'obutuukirivu. Ddamu osoma olunyiriri. Engero essula 29 olunyiriri lwa 2. Abatuukirivu bwe beeyongera abantu basanyuka. Naye omuntu omubi bw'afuga abantu basinda. Omuntu omubi bw'afuga abantu basinda. Omusajja yasayininga etteeka erigoba ebisiyaga wano. Lyatuwa essanyu. Asanyuka. Asanyuka. Bateri kintu kibi. Sebaagalira. Nga mutabani we okudda nga akabina bakayuzizza. Mu ddembe lyabwe. Teri kintu kibi ng'omubi okutuula mu ntebe nga buli gye bamubuulirizza mu mawanga gonna ayogera ki ku bisiyaga ng'ate bali bamubuuza objectively naye nga baagala bamulabise ne yeetooloola emirundi 15 aga buli ddembe liba ddembe. Buli muntu ndowooza asaanidde okuweebwa Subira buli omu ali bulungi kamera nkira. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Abadde ogamba ki wamma? Enkoko mu biseera waffe Masaka gye nzaalibwa tulina ebiseera bye tuyita eby'omuguwa. Ebiseera ebyo biba bya kusimba bijanjaalo. Mulimu enkoko engezi ng'olugijjako omuguwa yeeguulirawo nti gwakoze eki gwagenze. Esooka n'etumbiira namu n'ebiwawaatiro neefuna weerandinga nega nti kiwedde essaawa emu ejja kummala bantadde. Neerya mpulira nga n'akafaananyi kakuba emaliriza eyingidde mu nnyumba ng'eridde n'okusinga yandiridde olunaku olulamba. Ekozesa tayimu eyo. Ne wabaawo gy'osumulula nesigala ng'ebwami awo. Kati gwe n'ojja n'ogiyambako n'ogaa nti enkoko eno eyinza okufa enjala. N'ogikwata ogikolere kiri eri kyekola ebuuka ng'ogitadde. N'ogikasuka mu bbanga. Obwongo bugambe nti bansumuludde ku muguwa. Ngenda endye. Neerandinga w'ogisudde. N'etuulawo. Eba yakusindikiza era ebyo ebiseera by'ebijanjalo bigenda okuggwako. Nga terina bweyenkana nga namwe temwagala girya ng'ate tewali agigula. So tuteekeddwa okuba nga tuvaamu ekintu ekyo ekyokuba nti essaawa ekubeera nnyo ku mukono. Bw'oba ogiggyeeko si kya buntu bulamu okebera ku mukono omwerere emirundi 2 ng'owulira ng'alina essaawa naye ng'ekituufu essaawa wagiggyeeko. Anti banna kimanyiira mu mutuba. Bw'ogiggyako beera soba manya nti essaawa wagiggyeeko. Bw'oba oyagala kuddamu kebera ssaawa noonya wagitadde. Nkebereyo. Okebereyo. Sikebera mukono. Tokebera mukono mwerere. So kiteekwa kuba muggwe. Kyabayita change of mindset. Kiteekwa kuba muggwe. Kitandikira kuggwe. Nti nsumuluddwa. Kabona ansabidde nsumuluddwa. Bwe mmaze okusumulwa kiki ekiddako. Buli kkubo lye baali baggala Stanley yali yanzigalira. Kati ŋŋenda kuyingira. Kati kikulu nnyo okulowooza ekiddako. Kiki kyenteekeddwa okukola kuba buli muntu alina ekyamutonza. Muzeeyi Museveni ono gwe twagala atuukiriza papaasi ye ate akyagituukiriza. Alina okuyitibwa. Waliwo kye tuyita ffe calling. Calling y'omuntu kwe kulaba nga byakola biteredde.
era sinenya muntu yenna amunenya oba awulira nga tamukoledde naye Katonda yatonda eggulu n'ensi n'okutuuka olwaleero waliwo abagamba tabakoledde ng'ettaka kuba tudde si be baalitaddewo bantu bangi abagamba tabakoledde omukka gwe bassanga si be baagugeneratize kizibu nnyo okukola mu nsi muno n'osimibwa abantu bonna olina kubeera mwegendereza okole ky'oteekeddwa okukola asiime atasiimye alekeyo si musango gwo buba buteeguya pasita kuba kweguya ffe mu bayibuli tulina omusajja gwendabirako bamuyita Musa Musa teyatuuka mu nsi ensuubizi olw'okwesiba ku bantu ab'obwongo obunafu bwe baamala okusala ennyanja emyufu ate bo bennyini ne beekolera ennyana mu mpeta mu bikomo mu biki ne basaanuusa golodi yena go bajeeri ne bakola golden calf ne batandika ojjetola nga baga nti ono ye Katonda yatusaza ennyanja Musa n'asigala ng'ali ku bantu abo abatategeera akantu ke mukoze kaabasaza kati ennyanja nga muli mitala waayo n'abo n'amaliriza nga musajja wattu olw'okubanga ekisibo kye kyamubonyaabonya Katonda amulengezezza bulengeza nsi nsuubize n'agimulaga yonna weeyitira n'olwaleero tewali amanyi mulambo gwa Musa wadde entaana we yaziikibwa naye nga yafa Katonda n'alonda omulala gwe baayita Joshua gwe baalonda yabeeranga mu lulimi lwammwe olwa social media yabeeranga ku kiddo kya Musa era ng'ebintu byonna amanyi bwe bitambula nga tamanyi nakumanya nti yalidda mu bigere bya Musa naye ate Joshua yajja ali nonsense tiyakkiriza muntu yenna muddireyinga era mu bayibuli bwe bagenda ku lutalo mu kibuga kye bayita Ai ne babakubirayo ng'ate Mukama yasuubiza tebajja bakuba naye nga waliwo instructions bwe mugendayo tuwali kubba omusirikale tabaako ekintu kyonna kyakwata nti akyetwalire kibere kike kati yamanya ekibakubiza nti waliwo omuntu eyakutte ku kintu erudda eri n'akifuula omunyago bwe baavaayo abawonyeewo n'abazza ku paleedi ne bazuula eyabbye baamutta n'ekika kye kyonna ne bakimalawo kubanga ensigo oluusi zibeera mu famire ne baddayo okulwana tebaddamu kulemwa lutalo n'olwo singa Musa yali asse abaakola ennyana abaadumira ekikwekweto ekyakola ennyana yali wakutuuka mu nsi ensuubize n'abantu bonna Mukama be yali amuwadde kuba Mukama teyamugamba nti yali mukomya mukko yamugamba mutuusa kati pasita naawe abantu be bakwagala awo otuuke mu Uganda empya ogimanyi pasita baliwo bagamba ina Uganda empya Uganda empya yeddako eriwa toweesunga giyingiramu anti eriwa Uganda empya egenda okuba ng'efugwa Kyagulanyi Robert kati egenda kuba ng'ekyusa bino ebiremye muzeeyi yafunye abanaamenya ennyumba eya Uganda enkadde pasita nyumba waliwo ennyumba gy'alina kiri personal saagala kiyingiramu naye tali muzigo asula ku njuzaani yazimba mu mulembe ki guno gwennyini ate embaga yaliwo ddi yaliwo era mu mulembe Uganda empya agenda kumenyawo embaga amenyewo n'ennyumba amenyewo n'obugagga bonna bafunddemu amenyewo beach n'amaato byafundde mulembe guno akole Uganda empya ye neeba mu nnyonyi bagenda kuzimba mu bire anti ayagala ye ku alaba nga waliwo abalala abanyigirizibwa abayambeko abasenze kuba wali wabeera wanene bw'oba ogabya 5 ku 10 osenze abantu abawera singa tufunayo omuntu omu gwawaddeko 5 ku 10 naye amukyusize ku bulamu tumanya nti abalumirirwa pasita tewaliyo Uganda empya mwanange kankubuulireko baleme kukulimba Uganda yeeno nawulidde nange nga boogera nti balina Uganda empya naye tebakakitandika bakyogera dda naye nze ndi mutembeeyi otya tomanyangako byafaayo byange nali house boy ekyo nakiwulira bwe nava mu house boy ne bandeeta muwena okusiba popcorns bwe nava mu popcorns ne nyingira mu butembeeyi bwe nva mu butembeeyi ne ntandika okutambula mu butale obw'omubuulo era nakomangawo ekiro ebintu byange ne biterekebwa waggulu masitoowo awo agali ku Nakivubo Muse Nakivubo Blue awo wonna tuwali atamanyi kaakati nze tebanzibako mu kibuga lwaki kubanga nakolagananga n'abaana abo
ababeera awo abasitula ebintu n'ababibba nga bamanyi era banninda ne bwenyingira mu kibuga ku 8 oba 9 basitula bulungi ebintu byange haji bwakkiriza okuggulawo twaterekanga ebimu wala manzaani ebirala wa haji abasajja abo nkolaganye nabo okumala ebbanga era nga banzigulirawo abaana ne bateekayo ebintu naye abaana nababuuzanga nti kiki ekibanywesa ekiwero ekyo nga banninda naye nga buli omu osanga ekiwero akisise ekiwero kyaki ekiwero ky'amafuta g'ennyonyi ekiwero ky'amafuta g'ennyonyi abalala nga basika njaga yennyini buli muntu afuna ekimujjako ne kimuwa ensi etali ya wano kati omuntu bw'abanga ataddeko ekintu ebizimbe byonna bikkakkana ate bibeera bibye n'okuba emmotoka ezo bw'aba zitambuliramu bw'ati abeera landiro nkubulira experience yange olina experience eyo singa tonkyaziza wano singa nkuyitira ku baana abaanuusanga amafuta n'abaganuusanga bakyali mikwano nze sitta mikwano ne gwe nali mukwano gwe mu 90 nkyamulina this is not my experience nti nanuusaako naye abaanuusa bonna baali bakyali bange n'atankoledde okusobola okuwangalira mu kibuga kino namuwanga sente nasasulanga eyeetisse nensasula n'ateetisse nembakolako omukwano omwana n'akubuulira tawulira mpewo lwaki olaba asuze ku lubalaza naye gwe olulabalaza gwe olulaba yaba ali mu Sheraton bw'okyusa omutwe ofuna Uganda endala omaze n'ontuusaawo pasita bannaye tuli live ku Salt TV tuli live ku Salt Radio tuli live ku Executive Media ne channels endala nyingi pasita era kati wano nga baakuleetedde ku kiwero eky'amafuta g'ennyonyi n'okolako bwoti katono ogenda okuddamu okumpa interview tuba tuli mu America gwe kati nkulaba nga Trump obondaba nga Trump oba ombuuza bintu byakuka kidnappinga Maduro woto kyambuuza bya wano so naye nomale bw'oterera kyobulaba abatambulira mu Uganda ez'ekika ekyo tebaagala mitwe gyabwe kutereera kuba bwe gitereera abeera mu reality bw'aba ataddeko ekintu Uganda agivaako obumotoka bwonna obuyitawo buba bubwe mapeera zonna ziba zize kati amafuta bwe gaggwako kyatadde kyonna ku mutwe kasita kikendeera atandika okutegera nti talina na akawunti mu mapeera kyobalaba tebasobola kusirisa era twebaza nnyo gavumenti eno okutuwa eddembe ly'okubuulira enjiri nti tubuulidde abantu enjiri bangi ku Sande bayagala jangu mu Kanani nkulaga abantu nga ne bw'omulaba olaba nti byagamba ddala bye byafaayo by'obulamu bwe yali munyi wa njaga yali munuusi w'amafuta ga nnyonyi kati ng'asetolinze azimbye amayumba alina amaka ateredde naye nga njiri ye yamukyusa enjiri nga yatereza obulamu bwe so ebintu ebyo byonna eddagala weeriri abantu ne bava mu birooto by'okulooza nti balina ensi endala ze balimu ng'ate balimu eno ensi nga naye akiraba ddala nti n'ebijja by'abajjajja be biri awo tagenda kuzuukuka ng'alina ebijja ewalala buli kintu kyonna kibeera wano so twogere ebintu ebirimu amagezi ebitali mugamba nti omuntu alina kyanywedde oba kyanuusiza Uganda gye tulimu si ye Uganda ya 86 buli myaka 10 Uganda ezze eyongera kufuuka nnungi universities ezaaliwo si ze ziriwo amasinzizo variety gwolaba woyagala okulaga amasomero variety bwe tuddayo ku malwaliro ge twabadde twogerako nago variety n'entambula oli waddembe okutambuza ebigere oli waddembe okulinnya akagaali oli waddembe okugenda ku booda eya piki oba n'ogenda ku booda eya ttuku gwolaba gy'ogendako entambula ekwanguyira okulaga woolaga ekintu ekitaali bwe kityo ffe emyaka gyaffe ndi mukulumu soda yalibanga nga mumunya ku Christmas butereevu nga mumugula mmeka sijja kulima saagulanga abaamugulanga be baamutuwanga yabeeranga wannaku nkulu ate n'ennaku enkulu abaamufunye babeeranga batono ebintu bino byolaba mwejalabizaamu byalinga by'abaani abamanyi baani ate byabanga bya oda mulina ani amanyiddwa wa ajja kujjayo soda w'embaga yammwe
oba w'okwanjula kwammwe byaliyo ne kwoga omulembe pastor butereevu ate nga tugamba biriwo kati ani akumanyi okubaako koofuna kati okumanyibwa okubaako kyofuna kiteekwa okuba nga onoonya kinene nnyo si kukumanya kukunywa sukaali si kukumanya kufuna soda si kukumanya kufuna munnyo nkafuna mirimu si kukumanya kati omulimu era nagwo oba oyagala gwa waggulu nnyo tewetaaga muntu akumanyi genda kutembeeya tewetaaga muntu akumanyi kuvuga boda emirimu weegiri era bangi bagirina wabula kye tuyinza okugamba nti olw'eddembe eryaleetebwa gavumenti ya NRM population yeeyongedde abali mu ntalo tebazaala tebasobola bw'olaba eggwanga lyeyongerako ku population buli lwe babalanga baba beeyongeddeko manya nti abantu balina eddembe naye balikozesa batya mubeera mu kwegadanga kuzaala oba mugenda ne mukola ne ku mirimu so namba yeeyongeddeko emirimu obaali bagambira nti gyaliwo abakozi bennyini baali batono olwaleero buli ttendekero lifulumya abakozi era ffe nga church omulimu gwaffe gwe tukola buli mwaka bwe guba gugwako kwongera kukukyajinga nti weeyise bulungi ku mulimo gwo kubanga abali be wasanyukirako juzi n'ogamba kongus for graduating baagala mulimo gwo so pastor Munnayuganda yeebuuza nti nga mmwe bannaddiini kati nga pastor Bujingo gwe tulina olwaleero Mukama akozesezza n'akuwa abantu abakukkiririzaamu abasukka mu mutwalo Munnayuganda agamba omukama bw'aba kukozesezza n'akuwa abantu abasukka mu mutwalo abasobola okukkiririzaamu n'ekigambo ky'oba obagambye lwaki ate obaliddemu olukwe ntya obaliddemu olukwe olw'abo abantu be balaba boolina abayitirivu obutabagamba kituufu ekituufu kyekiriwa nti ensi eri mu matigga tunyigirizibwa baani abanyigirizibwa Abannayuganda abaliddemu bannayuganda olukwe yemmwe bannaddiini nedda baani bannaddiini naggambye nti nsaba Katonda abatulaba n'abatuwuliriza naddala abo abali mu kutambula n'emuzeeya bakola amawulire ge bamukolereyooko n'abantu nga bava mu masinzizo balikodinge wakiri kale Christmases balikodinge Yidi balikodinge Pasika baba balaga enkulaakulana baleme kulaga amakolero gokka naye balage n'obusolya obuwera bw'onootuuka mu jjinja mizigiti emipya mingi n'amakanisa mangi amasinzo mangi bw'onootuuka mu Mbaale bwe kityo bw'onootuuka eggulu bwe kityo ekaseese ne Fort Portal n'Embalala ne Kabale ne buli wantu wonna bwe kityo balikodinge ku bantu abo abantu ogenda okusinza Katonda kitundu ku nkulaakulana kubanga ebyo gye bagumira lwaki bwe bajja tobabuulira amazima bwe baba bazze sisobola kubalimba nga bano tuwalinga Korea Nigeria ogenda mu kusinza ng'okitegedde nti oyinza okudda oyinza obutadda Nigeria bakidnappinga ne batwala abakkiriza nga babaagala mu ssente bwe mubazibabuze ne babatta naye nga bagenze kusinza Sudan wano tosinzanga bw'oyagala North Korea yo ndowooza ogimanyi nti ekika kya pulezidenti waayo kyekika kya Katonda bw'oba tosinza abo tojja kusobola ekibuga kyabwe kirungi kizibu ekitalimu Katonda eno ensi ffenna tukimanyi nti ekoma n'oyo omwana alowooza nti ye Katonda n'ekitawe ne bajjajjaabe balina amalaala ewaabwe endowooza ye mulamu afuga aliwo bafa buli lunaku so tetusobola ku riskinga butabuulira bantu nti kino kye tulina tekiri buli wantu kyekiriwa nti abantu bakinoonya tebakiraba pasita kye tulina kwe kuba nti bw'ogenda okusaala nze ne ngenda okuyita Yesu oli n'agenda ku lw'omukaaga oli n'agenda ku lw'okumeka tetusuubira kujja kutwokyerayo tetusuubira nti yagenze okusaala ate tugenda kulaba amawulire ku CNN nga baba kidnappings 3 basseeko 10 batutteko 2 kati gavumenti eno okuteesa n'abayeekera abataagala Katonda eryo eddembe bwe tugaana okulyogera lwe tuba tuliddemu abantu olukwe ensi tugiryamu olukwe bwe tutagibulira nti ekiri wano si bwe kiri ewalala abalala ebyokugenda okusinza babivaako basinza amayumba gaabwe kubanga bwe banaagenda tibamanyi oba banadda
abawambi simanyi lwaki tebagenda mu butale oba kati lwaki tebagenda mu barracks nabo butale tebasaana kubalumba bagende bawambe ku basirikale naye n'owamba abakutte Qur'ani n'owamba abakutte Bible n'obatwala olwo oba oli mu lutalo lwa kikaaki naye kiba kitegeeza nti tebalina mirembe waliwo ebintu bibiri bannayuganda bye balina okuyiga eddembe n'emirembe peace and freedom. Peace is the foundation of freedom. Freedom is the act. Peace is that calmness that gives you a leeway to act the way you want to act. So this act of worship, ekikolwa kino ekyokusinza tekiri buli wantu. Abagamba nti ensi baliriddwamu olukwe bonna bakuta amasimu ati gaali gazze pastor kuvaawa omulembe gwali gutuuse nga gw'amasimu nze nfunye omukisa ndabye ku ntalo eziwerako olwa okuva mu 8 ndaba entalo nazaalibwa 1972 Novemba nga 25 tombala nnyo mbadde ntandise etandika siwali musango naye olutalo lw'omu8 lwasanga ntegeera 79 ng'otunula bw'oti butereevu lubeera lutya olutalo pastor kati eri ewaffe Masaka gye nzaalibwa oli we Masaka pastor nange ndi we Masaka uwa Serinnya Serinnya wali Serinnya kati bw'osala bw'ojja wano ekingo nze ndi wenkoni pastor tweriranye bwe tuti nze nnyisa okulaba munnabudumuna tojja kumbuuza bikambwe kuba tuli beeka kati omanyi omuntu kyeyenyumirizanga mu kyaluutiize Masaka kyekintu te ku mboozi eyo mutwe gwa ssimu essimu eno eyo n'agireeta n'agiwumuza ku mmeeza nga bamuwa n'omukazi olw'ekyo tekola tewaliwo omuti guleeta waya waka ey'essimu kati nga mukazi bagiteekawo ne bapikako n'akatambaala akabundula ne bagisimulanga nako oyo nnyumba yo mulimu essimu naye nga ssimu tekola etakola nga bamwebaza ate gyali anti munne yagifuna mu lutabaalo olw'olutalo olwo naye ayina ekyamanyi kiyaluutinga waliwo okuluutinga entalo bwe zibaawo abantu abasinga okwagala entalo be bantu abataagala kukola era bw'oba otambula mu kamalo kako wano kali ke nnalabye waliwo akatunulako n'aga nti tulinde tumale okulonda oyo tali mu kuinterviewinga bintu ebyo ebya online ako akamotoka kange Sierova yange agyesunze naye gwe wagifuna bw'otyo ogikoleredde kati abantu abatayagala kukola baluutinga ebintu mu ntalo bagendanga ne banyaga ebintu naye oli n'amaliza nga aleese mutwe gwa ssimu gwajje Masaka n'aguleetera n'enyumiriza ku ekyo naye nga tewali na plani nti balireeta waya z'amasimu ne bano connecting omutwe gwe we twogerera buli nnyumba erimu amasimu agataka wansi wa 5 that is one of the gains omuntu asobola ogikozesa obulungi n'akolanga bizinesi omuntu asobola ogikozesa ng'okuvuma n'okutulangira nti tuliddemu ensi olukwe nga eddoboozi alirina nga akimanyidde ddala oba takimanyi nti buli wookuba essimu w'oli gavumenti eba ekulaba pastor tukozesa WhatsApp baba oza batufuna jjajja wamwe alina saava ya WhatsApp kati ne betuvaayo kyenagambye nti ekirima bannayuganda kulowooza you can only be safe with your own inventory ekintu kyotovumbulangako Zubeeda tebakulimanga nti kiri safe waliwo eyakivumbula era neewuunya lwaki tubulira abantu enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda ne balwawo gikwata naye n'obalimba nti ku WhatsApp teri abiwulira buli muntu n'atandika okukozesa WhatsApp baabaterawo omukutu kwe banaategereranga obusiru bwammwe buli ayagala okwogera ekyobusiru tudde ku WhatsApp nnyoko gy'ayinako netiwaaka ate maama abimanyi ebyo kati gwe wagikola kweri eri ku satellite yo wali safe nga it is a communication tool yensonga lwaki Bin Laden yali yabalema okulaba ye tosobola mulimba nti WhatsApp tebakulaba tactic yafuna Bin Laden yali ndala nnyo n'esi gadget as long as you have a gadget in your hands as long as you are communicating on something that you did not invent
bagenda kukwata naye olw'eddembe eriri mu Uganda buli omu avumira wavumidde ndowooza bakwatako abagenze ku extreme abalowooza nti babaliddemu olukwe kweri kye bayita okulya olukwe kintu kinene butayogera mazima temwagala kwogera mazima Musumba amazima agaliwo ge gano lwaki bo balowooza nti baddembe okubeerawo boogere bye boogera nga ffe situbalowooza nti batuliddemu olukwe fe abababuulira amazima gano agakwatekako ne balowooza nti tubaliddemu olukwe Uganda eno tugenda gibeeramu nga tubeera wamu we must coexist in Uganda era politics si waabwe baakufa naye buli omu nga talabye ku kyabadde ayagala kubanga balowooza nti balina Uganda mwe bagenda okubeera eri gye naggambye emikwano gyange gye bannyumiza nti bw'omala okuteekako amafuta at least obeera mugumu nti toli mu batalina poloti mu Kampala awo wooli ekyo ekizimbe kiba kikyo tutegeregana njagala tukwatagane so omuntu alina okutegera nti yeeriddemu olukwe okugaana okukolera mu mulembe guno buli muntu mwakoledde namba esinga obunene abaana abafulumye amasomero ne batandika okukola bakoze abagenza okuyiiya bayiiyiza abaana bagamba bafiira ku mawanga akuba abasinga okwemulugunya be bali wabweru w'eggwanga bagamba emirimu gyabula wano ne badduka ne bagenda ku mawanga banyigirizibwa naye gavumenti terina kyekozeewo ku baana abo abagenda ate ne baba beekubidde omulala nti banne gye tuli tufiirayo ate ebyo baagala oyimirire ku kituuti oyogere anti kati kambayambeko njogere omwana yadduka ewaka n'ogenda ku street ku Christmas engoye nzikusanzeewa oli eyo oleekaana ku street ewaffe wabi nnyo eka wabi taata tategereganika naye oli ku ttale nnonyaayo ku ttale tugezezzaako okuba ŋŋambe ntya tugezezzaako n'ekigambo kya Katonda okubanoonya ate si bonna baakizuula bwe bati waliwo ababeera ku street nga banoonyaayo okusaasirwa nga ku street eyo bw'abeerayo afuna nnyo okusinga okubeera ewaka kubanga bw'agamba nti ndi mwana wa ku nguudo buli NGO egenda kujja n'akagaati ate agenda akatunde butunzi egenda kujja n'akagatto ate agenda akatunde butunzi egenda kujja n'ekabulangiti ate agenda akatunde butunzi so abamu bafunira mu kubeera ku street tebaagala kubeera waka bagoberere process muno mu nsi mulimu kye bayita system ne mu bwakabaka bwa Katonda mwe kikoppebwa mwe kiri tusaba ffe mu linnya lya Yesu that is the system ne bw'oba onywedde enjaga yenkana wa Yesu tebamuyitako kugenda wa Katonda ako ke kasengejja era neebaza Katonda ndi yatuterawo akasengejja kubanga abatukolimira bonna sinsi bakolima nga bayita mu linnya lya Yesu amanyi tetusaana kukolimirwa tekitubaako anti pastor baagala bw'oyimirira ku kituuti gamba bannange gavumenti mu malwaliro teri ddagala mu lujjudde lw'abantu bano bonna abangoberera njagala okutegeeza gavumenti nti abaana bakadama bafiira ku mawanga waliwo abaana abali South Africa bafiirayo waliyo abali e Bungereza ab'ekyawadde baagala kudda waka naye tebalina we batandikira naye balinda obyogera ebyo balaba owaana buwaanyi gavumenti eriko engenda yaabwe wagitegeera baagenda nga tebakyalina kiddako kiki ekyababuza ekiddako emirimu tewali bagendera ku opportunities weziti ziriwa Uganda batuyigganya tuli bannebyabufuzi abaakabenje baagala kututta abalala bagendanga bali babisiyaga era abaana beekalakasa nga boogera Luganda lwennyini nakati kwebali e Bulaaya bali mu kulaba era bwe naavaako bajja kunvuma beeyita bali babisiyaga nga tebabiryanga banoonya buyambi eno ensi naggambye nti ekikyalemya abantu naye nga buli muntu akyetaaga funayo akadde olowoozeeko the world belongs to thinkers not to idlers funa akadde olowoozeeko mu buli ngeri yonna bw'onoolowooza ojja kufuna amakungula omuntu bw'agaana okulowooza n'ayagala ebirungi naye ng'abyagadde ku bwereere yeetuuma omusajja ng'ate mukazi yeetuuma omukazi ng'ate musajja yeetuuma omuli w'ebisiyaga ng'ate tabirya yeetuuma buli kintu kyonna ewaka wabeera wammwe east west home is the best era naawe olina b'omanyi oli informed nti bali eyo baleekaana ebyo naye bali mu kuzimba kuno bw'amala okuleekaana ku ka TikTok ke oba ku YouTube oba ku ki bw'aba ajja ku kisaawe ajja nga ayambala n'ekihuudu nakkirira mpola mpola wazimba ennaalya oba ekyanja
ennyumba naleka nga eriko weetuuse naddayo aleeka n'ataafuna ezinagiggala abakomyewo ne basetolinga weebali wano nga bakomyewo mukyama ne babaga nti oyo yalinga avumira e Bulaaya tosobola kikkiriza owakana ali mu maka malungi akeera kufuluma bulungi abantu basalawo okufuna ssente mu bulungi ne mu bubi kati ffe twalemera ku ludda luno olwa mu bulungi naye nabo bennyini bw'obabuuza bajja kuga nti gy'emirembe gy'e Uganda miralamu olwaleero ensi gye batenda mu nsi nti eyina emirembe si Amerika waliwo olunaku oluziba nga tebakubye muntu sasadde ewaabwe buli lunaku battayo omuntu naye Uganda eno gye tuwangaaliramu bw'obanga ddala oli munnamawulire ng'oli informed waliwo eggwanga mu Afirika lyomanyi nga tebali mu Uganda bonna weebali anti ebyo ebinyiiza bannayuganda Aba-Ethiopians weebali wano Aba-Eritrea weebali wano Abasudaani weebali wano Abasomaali weebali wano bayitirivu Abalundi weebali wano Abachina Abanyarwanda weebali tosooka genda ku continent ndala Abanyarwanda weebali wano abo ne babagoba Abakongo weebali wano bonna babagobe baba baagala bagoba kati ekisinga okuluma be bantu okunafuwa emitwe olwaleero omala okugamba nti bali bagende ate n'olinnyo ennyonyi gy'ogenda wa nnyoko omuntu akulembera okusosola amawanga n'okugoba abantu bw'aba alinnyo ennyonyi aba alabanga alaga waani buli nsi eriko abantu baayo bw'oba omanyi nti buli kyakumakya nga toli mu nsi yammwe abali mu nsi yammwe bawe emirembe kubanga nawe tojja kyagala nga wakatuuka eri ne baga nti weta oyagala genda eri kusabiriza bali babisiyaga ssente oyagala kutambula otalage wonna ne bali abali eri obagambe bakuwe ku ssente ze bakuŋŋanyiza mu bulumi mu muzira mu buli kintu kyonna okomewo wano ogambe nti ate abalundi baddeyo b'Abanyarwanda bagende oba Abakongo bagende n'abaana baabwe abasinga obungi abaga nti bano bagende oba bali bagende bali bweru singa nabo batikka ne babazza wano bandisanyuse ffe mu Bayibuli tumanyi nti ensi ya Mukama bana abazungu be bagitematema kwali kutematema kw'abazungu Uganda ne bagigabira Kenya ate Rwanda yiyo nayo ne bagigabe Congo ate Tanzania ne buli ensalo zitunuulira bagenda bagaba amawanga bo be batematema naye Zabbuli 24 olunyiriri olusooka lugamba nti ensi ya Mukama n'okujjula kwayo era ali ebweru ng'aliyo nga tali mu kwewayiriza na kuvumirira ggwanga lyazaalibwamu talina musango kubanga ensi ya Mukama eyo wagenda bugenzi nga bono otambula mu kibanja kya kitaawo n'ogenda kasonda k'ekibanja naye waba wammwe n'ogenda miyembe n'ogenda mu ffene n'ogenda mu kinayo oli wammwe ensi ya Mukama n'okujjula kwayo omuntu waddembe okubeera wonna wayagala azironga aziwasibuka tavoolawo kuba buli ensi yonna yiye naye olina woosibuka Zubero oli munnayuganda okukakanaga Uganda tugifunziza ng'oli mu Kampala naye ate mu Kampala era tugenda okubuuza nti bakuziikawa ng'oddayo esserinnya ate n'esserinnya si yenna era muyinawo awali ettaka lyammwe n'ettaka lyammwe si lyonna bajja kukusimirawo entaana bakuteeka awo tutegeregana so reality enkulu nnyo Uganda ekuŋŋaanyiza Abanigeria bali wano genda kese gukoolabe emirembe egiri wano buli atuukawo tayagala kudda waabwe tulina weather nnungi but we have peace tulina emirembe ekisinga okuluma nti omuntu bw'abeera n'ekintu kye ye talaba mugaso gwakyo ate omulala yakiraba awo wenyini pasita ku mirembe awo webagamba nti omunnayuganda agamba gavumenti eno igwe gyokkiririzaamu njikkiririzaamu seegaana yaleeta emirembe egyo okugusa munnayuganda yeerabire byalina okwogerako nga buli wanaayogerako nti bannange tetulina ddagala bannange tunyigirizibwa bannange abaana baffe tebasoma mugenda kugamba baabawa eddembe kuba mulinga baabateeka ku ransom titwaze kukaka muntu twaze kuteesa this is one way of dialogue yes bw'owulira nga wanawakkakkamu wazibumu sirowooza nti basobola okukuma visa ye Ukraine lwaki abaava mu nsi ensi yonna ya Mukama n'okujjula kwayo ate okizudde nti awali kakkamu awali kaamu awali peace tewali nakyofunawo gendako e Syria saba visa ye Gaza waliwo kati visa nga bazigabirawo teweetaaga kola tolina by'otwalayo naye toyinza musindika Gaza ate musindike wa Gaza yebejja wano
Gaza si yebejja wano ayagala Gaza agende Gaza we wali waggule weerere eriyo kati amawanga nga tewetaaga nalifali tewetaaga kwenyonyolako nti okoze nnyo saba busabe visa ye wantu awe wazibu ogenda okulaakulane onooweerezanga ku ssente wamwe ng'osinziira mu ntalo ensi kati ngazi ate buli muntu alina exposure kebera ku ssimu yo olaba wasinga obuvuyo n'obutabanguko gwoimmigrating kubanga gwolabanga opportunities ezibeera awali entalo naye ffe tulaba wana awali calmness awali peace we twagala okubeera era emirembe gino twagala kuginyweza twagala kugikubamu musumaali twagala kugikakasa gibeerewo ng'abantu ba Katonda nga njogera mu kategole yange nti nkiikirira religious category ffe twagala kubabuulira kituufu era mu mutima gwo teweerimbanga mpozi ng'oli sitaani yennyini ate ne sitaani naye amazima agamanyi nti Katonda ye Katonda teweerimbanga nti oli Newton ekituufu obeera okimanyi naye kubanga oyagala kusanyusa oyina a certain group gy'oyagala osanyuse n'oyagala oyite wakati naye nga nabo baba bakulaba nti olimba kati ffe abaagala okgenda mu ggulu tetutta aga naaga tetulya mu lulime ne mu luzise nze njagala nnyo omwoyo gwo gutuuke mu ggulu ate ekisibo kirimu ebisolo ebi okusinziira ku bayibuli mulimu endiga eyo mwatwewuliriza mulimu embuzi wali olunzeeko ku mbuzi ne eserinnya embuzi gyeziri ebiwata ne bweba ebirabaawo egaana buganyi esimba obugerawo namukulubulawo okugituusa awali ebiwata kati embuzi eziri mu Uganda zirowooza nti Uganda mbi endiga eziri mu Uganda ziri mu kulya mu mirembe buli wootuuka abaafa emyaka 3 egiyise bwadde ateekwa buteekwa kubula tasobola kugukira we tasobola kugukira we Kampala yeeyongedde yali kati mu mayiro 8 Kampala ono wawana banaatera tuguza waffe Kingo gye twava nti waguze Kampala gy'onovanga okuvuga emmotoka ojja okole wagula ettaka mu Kampala kati omanyi poloti ey'okumpi omuntu gwewanira nti yaguze mu Kampala naye yafunyemu ekintu maya omanyi endala eri okumpi Kayunga omuntu aguze ekawanda Matugga abaguze ku City Square abakumpi nnyo abantu baguze zirobwenga naye lwafunye poloti e Kampala abakumpi kati poloti endala eri okumpi mu kibuga wakati nga naabe wamujja bale tobalage bwafuna kutaka mu kibuga wakati eri Busunju okwo kudda mabega oba kugenda mu maaso so kakati endiga eziri mu kisibo kye bayita Uganda zeekyokola zikimanyi ne bw'oleekaana otya ekoteeka omutwe naye tekigiganda kumanya weeraga embuzi ziwalira zigezaako okusimba obugere waakiri olugulu balwonoone zikola buli fujjolo naye nga ogiga nti ebiwata bibiri wali so omusumba omulungi omulimo gwe ate ayawukana ne munnamawulire kati gwolina okubeera Newton kubanga naye lwaki temubeera nze sisobola kubeera wa setaani na wa Katonda nati pastor abantu b'osumba bonna tebakkiririza mu gavumenti eriko era sibasumba bayingiza mu gavumenti mbasumba bayingiza mu ggulu gavumenti kyenjibanje ekimpadde empadde eddembe peace eri basumba nempa n'emirembe freedom ndi omu kubatambuziza enkuŋŋaana enene mu ggwanga lino si mu Kampala mokka tugenda ne tukuŋŋaana kale olw'omu Kampala lwotera okumanya Kololo ajjula okuva gy'atandikira paka gy'akoma abantu bawa obujulizi nga bavudde Buzibwera abantu bawa obujulizi nga bavudde Lwakaaka abalala baba bavudde Tanzania n'abavudde mawanga amalala bajja okusaba mu Uganda olwose waabwe teriyo masinzizo Uganda ndalamu Uganda ne baba naleekaana batya tebagenda gitabangula erimu Katonda mu nsi yonna mu Afirika yonna Uganda yeena ekiggwa ky'abajulizi abantu abatambula ne bajja ne bakuumibwa nga balinga obuwuka ne baddayo mu mirembe si lwakubanga tuwaliwo threat naye waliwo omusajja ono Jeno Yoweri Kaguta Museveni agamba nti omutujju talina wajja kuyita abava Tanzania
Mama Nyerere yakajja okulamba wana emirundi obemeka buli lulamagalo na mugonga lubeeramu abave Kenya abave Rwanda abave Sudani abave Congo n'abave Bulaya ne papa abaweereza okuva Italy bajja bamanyi nti mu Uganda bajja kuba safe era ekijjukizo kye baalina si kye kiriwo olwaleero olwaleero bw'otuukawo n'abajulizi tebakkiriza nti baafiiraawo bw'otuukawo walalamu walungi abantu bayimira n'olowooza nti eggulu lyazze ku nsi si bwe kyali tetuteekwa kuteekinga for granted what we see right now kuba tekiri wonna abantu batambuza bigero okujja wano mutwa ayaaya n'atuuka e Uganda alabe Katonda w'e Uganda nga 3 December wadde ensi erimu threat za terrorism emitwalo n'emitwalo millions and millions of people bagathalinga kusaba omwaka ne baguwaayo eri Katonda ne batandika ne basaasana ne bagenda bakole ekyo kirabawa ewalala ekyo ffe kati bakabona kye tubagamba nti bannange bwe twabayita kwasa tumunwe tewali wantu batagenda naye ate bwe twasaba security tewali gwe baga nti gwe tolutegeka security bagimazeewo bulirayo babagamba security teriiwo security weeri ate emala abamu ababagamba mulina okubeegendereza kubanga baba n'ebigendererwa byabwe ebirala ebigendererwa byabwe be babimanyi gwe beeranga n'ekigendererwa kyo oleme kufiira mu kigendererwa kya mulala. So Pastor okkiriza nti Uganda eri safe 100% plus better than any country on this planet earth. Nkugambye mu America lero balina be basse ate bakyayongera okutta ababatta babagoba nti bave mu nsi yaabwe nga nabo naawo okimanyi nange ekimanyi nabo si yaabwe tebaalinya munninnya ne bagiwamba kati battirimbula abantu abalala era ogendayo at your own risk. Kakati bannayuganda abaliyo be babuzaabuza abali kuno nga babalabira ku busimu ng'ali eri agamba mu Uganda temuli mu mirembe ng'anoonya naye asayiramu asayiramu bw'anaamala okuweza ssente akomewo mu Uganda gye yali agamba teri mu mirembe. Mukama waabwe ababuzaabuza bw'agendayo bw'abannyonnyola abazungu akola statement 3 ezitiisa bw'obeera mu Uganda ng'ovuganya gavumenti either obeera mu kkomera oba n'obeera mwekizayiro oba n'obeera mufu ku bisatu kikyali. Bamuggyako okuyimba tayimba ani yamuggyako okuyimba bamuggyako takola events takola bintu ate nga muyimba. Eat your cake and have it. Yasalawo okuyimba akuguza ebyobufuzi kati asalawo keeka ayagala ya byabufuzi oba ayagala ya kuyimba kasooke dayingira ebyobufuzi mpayo oluyimba lumu oluzimba lwe yayimba tuliyamba lengule eyawa eya Uganda kati ayambadde ki anti gyaliko anti kyekimu kye naggambye oba okyajjukira okyajjukira mikwano gyange ab'oku street kasitaabo kasooba ng'obajjukira so bw'obanga toli mu kkomera era nga toli mu ntaana ate nga toli mu ekizayiro ng'oli mu Uganda yamba abantu bawe ku magezi abantu bano boolaba balina za keedi abantu bano boolaba balina zi petrol stations abantu bano boolaba balina zi biiki bw'amala obbaleekaanya n'abateekamu ensasagge agenda n'agalamirako ku mabbali g'ennyanja si yekka ne mukyala we ne kyaliwe empewo ennungi ne zibafuuwako gw'obeera mu muzigo ng'olinganga ali mu ttanuulu bugumu abantu balina biiki kwe bagalamiranga gusiga emaka gaabwe biiki ezo bazifunye mu mulembe guno midiya zino zandibadde ziyamba abantu abo buli lwaba akyaziddwa n'ababuulira yatuuka atya ku biiki kubanga public information bw'ogenda ku ssimu osobola okumanya omulembe mwagizimbidde muguno pastor naye yakola nnyo guga akubuulira kati akubuulira ekkola nnyo si kugamba nti agenda kukuwaayo ensi anti era gavumenti erina okukyuka pastor ate tunaabeera n'omuntu omu gavumenti okukyuka tugikyusa n'ekisingako obulungi kyekiriwa waliwo gavumenti eyakyuka olwaleero yafunye obuzibu obutali bwa bulijjo eriwa baalonda omusajja nga mubanda tuli kumpe wate bonna babimanyi Venezuela yes yalonda omusajja nga mubanda
ng'ebyafo ebyo byonna bimanyuddwa mu banda n'agenda asinga abategeera bamunonye nga abanona ekiyenje kati nga bo baali bamuwagira ate nga bajja musuula kati olw'okuba ebyafaayo bwe bibiri ne bw'aba abadde tatunda njaga mu Amerika nga bwe bagamba sinsi tagendangako mu rihabu nti yajjanjabibwa n'awonyezebwa afuga ategeera ne bizinesi ze zino Amerika yatekinza advantage okugamba nti omuntu ono asaasaanyiza enjaga mu Amerika yonna yeetaaga kumukwata amenya amateeka wadde president naye mulina president omubanda ebyokulabirako bituyambe nga Uganda erina omukisa nga tenabagwa mitawaana wabaawo emitawaana wegigwewala netuga tetugwa mu kifaanagana bwe kityo baamunonye naye omanyi kye basoose okulangirira amafuta gonna bagatwala Amerika yeena ogatunda yemanya akatale kaayo n'ebitanka ebyabadde bigenda mu Russia bye yeesimira nabyo baabiwamira bikomewo eno economy be bagenda ogirwaninga Uganda ng'emaze okuzuula amafuta n'ebyobugagga n'emala ekola ensobi n'eronda omubanda bamunonanga abanona ekiyenje si kutiisatiisa Madura ennona gye bamunonyeemu gwe gitayakusaaga ati yeebadde mu banda ate ono mukigwe mwesibako abagamba Uganda wa kabaka kabaka ki kabaka waffe bakabaka bangi bakabaka bangi onzita nyina bengenze mpulira nga bali ku biiki nyina bempulira ewalala wa kabaka ki kubanga omu ku basajja bensinga okwagala ye kabaka Ronald Mwenda Mutebi Katonda gwatuweredde emyaka egisinga egy'abajjajjaabe omusajja ow'emirembe atasimatuka bigambo omwegendereza wali omuwuliddeko ng'alina kyayogedde tayogeranga kigambo kyonna era si waakwogera kubanga ate ye nze ntandika okumwagala mwagala 85 85 nali mu P5 olutalo lutuuka ewaffe Masaka tusoma mu St. Amani Enkoni nakudda nkya kati fomu mwe twazanyiranga tempo mu lubiru Enkoni ne bajjeero ne bakigudde abaana b'okukyalo okwo bonna bamanyi mwe twazanyiranga tuba tuli awo Museveni amaze okuwamba Masaka olwayise n'erwengo ali Masaka ali Kasijjagirwa naye tebana bakusala Katonda tebatuleetedde Saabataka yali benzi nzirugavu sirigyerabira twagisindika okuva abantu bagisindika baffe twali bwana buto bagisindika okuva wansi ku luguudo Enkoni okwambuka wonna ewaaleewo paka ku lubirirwe nga teruliimu luggi teruliimu ddirisa Ssaabasajja Kabaka amanyi Uganda gyevudde bategeregana bulungi n'omukulembeze w'eggwanga era olw'okuba bategeregana bulungi ebivumo okumpi nga bw'abifunye omukulembeze w'eggwanga n'enkambi eyo egamba mbu bannayuganda bagiriddemu olukwe bwe batyo bwe baavuma Kabaka bwe batyo bwe baavuma Katikkiro Kabaka ow'ebweru bwe batyo bwe baavuma ani gwe batavumanga simanyi tebalinakumba ku bino by'olimu njagala bakuloopera loopa tubaweeye wa Yesu banvumye ne bakatagga pasita bakulanga ki mukazi watu nawe onoonya muwogo ate bakitegeera nnoonya muwogo ani kati bo bwe bakkuta bandi bulala bwe bakkuta gwe nga bagamba enjala egira ekuluma onoolya mu Uganda empya oba eringa Congo monde simanyi gyegenda kuva but anyway bwe tuddayo okumulamwa ffe tuyambye ensi tetugiriddeemu lukwe kyandibadde kibi nnyo okubanga ffenna tusirika kubanga abamu bwe basirika bafuna ebirowoozo mu mitwe gyabwe nti tusobola okufuna omuntu alinga Maduro n'atwala Uganda n'anoonya abanaamukuuma nga bava mu ggwanga ddala yabadde akumibwa Bacuba enjaga emulimba nti ssente zaalabako awo asobola okugula abakuumi okuva ewantu wonna ewaffe Masaka gye tuzaalibwa ffenna naawe baga nti omuggo oguli ku muliraano ate gutta omusota gw'ewuwo Abacuba abadde bamukuuma baabase ne babamalawo ye talina magye abantu balowooza nti ssente zimala waliwo ssente weetekolera ng'emirembe gye gikola n'eddembe abantu balwanirira emirembe gino egiriwo bwe tuba twogera ku gains twogera ku kuba nti osobola okutambula n'ogenda mu night prayer
Nodayeka. Bw'otuba tufiiriddwa twaddeyo mu mpisa yaffe ey'edda omuntu afiiriddwa bamusuza. Katusuza. N'oyagala n'ovayo ssaawa z'oyagalirako. N'abasezi simanyi gye balaga sikyawulira bajja bagaa nti waliyo abasezi. Tebakyaliyo. Abantu baalokoka. Abasezi tebakyaliyo. Abasezi tebakyaliyo. Otambulira bw'oyagala obuto bwe lukusimba ekiro. Mugenda ne mutuuka mu ddwaliro n'ozaala. Egyo emirembe egyo togiyita gya kusaaga. Ekyo singa abantu bonna bategeera. Ne bategeera ekyo. Waliwo ebintu ebitubeezaawo nga tobirabangako. Okimanyi nti kati oli mu kussa. Omukero ogw'obulamu gwennyini. Gukwate. Sisobola. Okimanyi nti olina obwongo. Sure. Evidence eriwa. Nkimanyi. Mwe buli mu mutwe. Naye tobulabangako. Okimanyi nti olina omutima. Ebintu ebitukola. Oli asobola ogamba temutubuulira kati biriwa tetubirabako naye ebitukola. Ebintu ebikola abantu tebirabika n'amaaso gagwamu ttaka. Bwe twogera ku ddembe n'emirembe tetujja gikwatanga ekitabo kino. Laba emirembe giigino. Wabula gyeraga gyokka weegiri tewali awakana oxygen waliira tuli mu kussa. Tewali awakana obwongo obukola nabwe butabukamu katono mwe buti. Tulaba ekintu ekirala. Omutima bwe gufuna ekituli gufuna ekintu ekirala. Kyova olaba Katonda wanewali ensigo n'ebibumba n'ebirala yazimbawo akayumba yazimbawo embiriizi. Ziprotectinga organize ezo zireme okufuna ekizibu kubanga organize ezo bwe bulamu bw'olina. Kaakati emirembe gino n'eddembe ebyatuweebwa gavumenti eno Katonda gye yaleeta tulina obiprotectinga kubanga ze organize obulamu bwa Uganda. Yensonga lwaki omuliitirira bw'atuuka no taagala kudda waabwe. Yensonga lwaki omuyindi bw'atuuka no taagala kudda waabwe. Yensonga lwaki Malaysia bw'atuuka no taagala kudda waabwe. Omuchina taagala kudda waabwe. Abalebanoni bali wano tebaagala kudda waabwe. Wano haabu ya buli muntu. Abantu baddukira wano abantu we wali emirembe. Era bwe bakunyumiza ne bagamba singa bannayuganda babadde nga ffe nga bamanyi ekiri ewaffe bandibadde banyweza kino ekiriwo naye ekirungi abamanyi be bangi. So ndi omu ku bamanyi era ntegeeza abantu londa Museveni osobola okukuuma eddembe n'emirembe ebiriwo. Omwana wo bw'oyagala omutwala asomere obwereere bw'oyagala omutwala asomere ssente choice yo. Omukazi wo bw'oyagala agenda azaalira obwereere bw'oyagala omuteekemu akasente agenda azaale ng'otaddemu kasente. Olwane mpola mpola weegulire poloti ozimbe ennyumba nga tolina gwobbye amayumba agatutumuka mayitirivu. Emmotoka jaamu tutera mulaba ku Christmas ng'abantu badda mu byalo. N'owulira nga buli luguudo omuntu yamazeeko essaawa 9 okuva mu Kampala okutuuka mayiro 10 essaawa 9 nga emmotoka teziseetuka. Tiwabawo yatukyalidde. Tuba tuli muno nga twagala kusanyuka kuddayo waffe kulya nnaku nkulu. Tuddayoko mu byalo. Ab'omu byalo batulinze era ffe kati abatalina nnyo byalo. Tweyagala nnyo Kurisimasi nga 26 27 ekibuga kiba kyaffe ng'emmotoka. Muba mu Kampala nga mujooga. Tuba tujooga ngo singa bano banakyalo basigaddeyo naye nabo tebasobola kusigalayo. Bakomawo kubanga waliwo emirembe egibayamba okukola ku ssente ate ne bagenda baziryako. Yes. Okay, Pastor nga tumaliriza. Ne bakuwa omukisa. Muzeeyo oyinza muga atufugeyo emyaka emeka emirala. Kati alina 81. Omusajja ali muno mu Bayibuli bwe yaweza emyaka 85 ng'avudde mu ntalo n'agenda agamba munne n'amugamba nti omanyi akataka kange ke nagabana nkyali n'amaanyi nga bwe nnali mbadde nsaba nkafune kubala essula ya 14 kubala Numbers chapter 14 Numbers chapter 14 Numbers omusajja gwe noonya bamuyita Kalebu. Kalebu n'agamba Joshua
nti nga bwe nali nga nnyina emyaka 4 kati ekisuubizo kyange kiyiseeko emyaka 45 ku myaka gino 85 nkyali n'amaanyi agatwala akafo kange nkyanoonya lunyiriri n'amugamba nti mpaako sayidi yange ntandikirawo okugirima olunyiriri balumanyi lunalabika bwe lunalabikira n'amugamba nti ekisuubizo Mukama kye yampa ku myaka 4 kati giweze wayise 4 mwegi giweze 8 mwegi 85 mpa olusozi lwange kubanga amaanyi nkyagawulira era Joshua n'awa Caleb olusozi lwe n'olusozi lwe luyita Caleb era n'alutandika olulimako n'aludevelopinga n'olwaleero badiseenanisibe kwe bali kati muzeeyi wa 8 mwogo bw'abanga akyawulira amaanyi kati titugenda mwongera 5 229 okutuuka ku 231 bwe kyandibadde kisoboka yandikomyawo bw'anaabanga akyawulira amaanyi nze naawe n'abatuwuliriza era abatamwagala bamutamwako ekintu eki abasinga okutegeera nga bali mu mibiri emito mu bukadde bwe atuukiriza kiri bayibuli kyegamba mu kitabo kya Yobu essula ya 12 Yobu 12 kinkozo bino okubanga gwe tolinawo bayibuli sinawo bayibuli kati ngenda kuwe neyange jjojja okusoma neyanza nnyo pastor Yobu 12 ole 12 ole 13 Yobu 12 omanya kusoma Oluganda ngezaako ole 12 ole 13 wano ziri wano zizino wano nsome amagezi gaba n'abasajja abakadde n'okutegeera kuba mu kuwangaala ennaku ennyingi butereevu ne bw'okikomyawo Yobu 12 onyirwa 12 olwo nduwandiikidde wano ddamu olusome bulungi babuulire w'osoma Zubeda asoma ku bayibuli olwaleero nsoma Yobu 12 era lwe lunyiriri era n'olunyiriri wa 12 kati ezo n'omala ozeerabira oteeka okuba nga olina ogenda okujjanjabibwa if you forget Job 12 kanzijjukire amagezi gaba n'abasajja abakadde n'okutegeera kuba mu kuwangaala ennaku ennyingi butereevu kati awo tuba tukyalina kye tubuuza musajja ky'omukadde ku ballot paper bababuuza bw'oba olonda olina okulungamizibwa ekigambo kya Katonda amagezi gaba n'abasajja abakadde n'abawangadde ennaku bugingo mpezezza emyaka 53 bwe nali ntegeera ku 22 si bwe ntegeera leero bwe nali ntegeera ku 3 si bwe ntegeera leero era nnyina bye nejjusa bingi bye baŋŋamba bye saatwalanga ebikulu kati nga neebuuza singa nabitwalanga ebikulu singa ndi ku level ki ate era n'abanvaako emabega nkyababuuliriranga na Katonda bwe njogera naye nga bawulira sirina kye mbagamba naye baba balituuka myaka gino bangi kubo baligani singa twawuliriza bugingo so amagezi gaba n'abasajja abakadde n'amagezi n'abawangadde ennaku ennyingi amagezi okutegeera kuli mu bantu abawangadde ennaku ennyingi omuntu bw'aba alabye ennaku nnyingiko wabawo kyakusinga buli olaba nga olina hafu y'emyaka wuliriza omuntu oyo akubulirire liiso ly'omukulu ebyo byonna bikola eriiso ly'omukulu simanyi bwe mukisoma ne nange nakula nkiwulira abaddugala we walaba naye olunyiriri lwondulaba Yobu 12 onyiri lwakumeka lwa 12 lugambye lutya lugambye amagezi gaba n'abasajja abakadde n'okutegeera kuba mu kuwangaala ennaku ennyingi butereevu twagala alina magezi musajja omukadde twagala ategeera awangadde ennaku ennyingi asobola otubuulira ensobi za Sudaani zaavaawa ensobi za Tanzania zaavaawa naye kyo ki ekyaleetera gundi n'egundi okulemererwa ono amanyi ensonga lwaki bangi balemereddwa amanyi omuzungu ayitawa okubatwalako ensi yammwe mpaka ddi pastor mpaka ddi
gwakugambye nti alagawa abato tebafa okimanyi nti osobola okulonda omuntu nga muto naafa pulezidenti Magufuli tiyafiira wali tiyali mwana muto ku Museveni Katonda yasalawo guwamulonda kweri Katonda yamulonda ajja kusalawo ate naye nyini asobola okwewulira naga nti ate ekirungi bamenta be omu kubo ye Mwalimu Julius Nyerere Mwalimu Julius Nyerere yatuuka ekiseera n'astepinga aside neyetegereza n'agayidinga n'olwaleero ekibiina kye yabalekera kyama kya mapinduzi kyeki kyafuga era baba bafuga basooka ne bakebera mu byafaayo ku kino kye tugenda okukola Nyerere yandibadde akola atya tutegeregana akaseera bwe kanaatuuka musuubira okuba nti ffenna yatusinga okutegeera ajja kwesalirawo yekka tujja kuwulira nga talina kisanja kirala kyatwala ate ka nkubuulire Musa tasikirwa muntu mulala asikirwa Joshua abadde wansiiwo ategeera by'okola yasobola okusika ewammwe musikisa babika birala n'ekika n'ebyobufuzi birala ate kati ebyobufuzi obulala bwabyo obuvuddewa pasita toyinza kitukola nkwegayiridde ekiriwa kyemutagala bakola toyinza gamba bwotyo ani aduumira amagye ani aduumira amagye CDF bamuyita ani bamuyita General Muhoozi erinnya ly'eddala yaani Kainerugaba wabulayo ebifo bibeka akulembera eggwanga nabula pasita tokikola ebibuuzo pasita onjo kyabingi munnange sikwokya gwe wankyaziza ndeka munnange kaakati oyinza okulekerera omuntu aduumira amagye nga tuli wano mu mirembe netukola ki netukola ki pasita netukola ki ate ekyaki ate obadde ogamba ki gobadde oteesa otya nze sirina nkiteeseza mu mutima ekyange kati ekyo eky'omu tekina bwe kibuulira njiri ekibuulira enjiri kati gobadde ogamba bwekyo tukiteesereza mu mutima Katonda ekintu kyakisigaziza Katonda naye kati gobadde ogamba otya waliwo menta ne menti kati gobadde ogamba nti menti era atukwatemu ani agaana pasita Zubeda okoze bulungi oyagala omwana wavuga ekigaali atya omwana wange ayinza okuvuga ekigaali basi kati owa Museveni oyagala agende mu kigaali but anyway sinakyogerako ekyo tuli ku kalulu kano kokka Katonda atugambye Yobu essula 12 olunyiriro lwe 12 nti amagezi gaba n'abasajja abakadde n'okutegeera kuba mu kuwangaala ennaku ennyingi ow'ennaku entonera waakoma okulaba weewo alabye ennaku eziwerako akyategeera asobola otugayidinga amanyi lwaki emizikiti gyeyongedde gyafuna eddembe lwaki Church of Uganda yeyongedde okuzimba ebizimbe byonna biri mu renovation ekereziya katolika n'enkadde bali mu kugitereeza n'ezizimbiddwa nnyingi abali ab'ebiwempe kati balina ebizimbe eggwanga lyonna emikutu egiwereddwa license tetukyalwanira ku mukutu gwa ggwanga emikutu egiwereddwa license nga gyakubuulira mirembe na kukakkanya bantu kusomesa na kuwa entertainment tosobola kugibala naye ejaffe egya religious category license zisukka mu 8 eyo ye Uganda gye twagala si muntu tugamba nti tumuliddemu olukwe naye ng'ekituufu kiri nti yatuliddemu olukwe aganye okusiima waffe ebuddu gyova nange gyenva bagamba nti entasiima ebula agiwa ate weebale amala bitono amala ebintu era njo kyeza omusigire amala ebitono omusigire amala ebitono weebale amala ebintu kino ekisanja tugenda kiwa muzeeyi mu weebale atwongere ku bintu kuba ebintu weebiri ekiddako mugigenda kimuwera muki ekiddako muki kimuwera mu weebale ekiddako lugero ki omutuukirivu bw'afuga ensi etereera oyagala mu ngero engero essula 22 pasita mbadde manyi lugero engero essula 29 otadde mu Katonda engero essula 29 olunyiriro olwokubiri lunsomere ate okikolera ddala n'olumpa engero essula 29 olunyiriro lwakubiri lwe luno wano egambye eti abatuukirivu bwe beeyongera abantu basanyuka naye omuntu omubi
bwafuga abantu basinda olaba basindisa abantu nga tebannafuga omukulu omu ku beesimbyewo bamukwatirako ebusoga ensi neesinda atamukute ne bamugamba akalabirwamu k'emmoroka bagenda kamogolako mpozi nga tabitegeera n'omuwa ssente naye nga tesigwa okutego bakutte ebusoga omubi n'akadakiika akatono ng'ali mu buyinza osinda kati eno famire gye njogerako nze ngimanyi simanyi oba naawe ogimanyi taata ye tatulaga nnyo nti musabi naye atulaga nti akootinga bayibuli bulungi naye maama musabi maama Janet Kata Museveni musabi ekyo ndowooza okyekakasa omwana musumba mumanyi omusumba omwana musumba abako bonna basabi famire tetugibuusabuusa kubeera mu Katonda era ndowooza tewabeerangawo okukyaza Saala mu maka g'obwa pulezidenti ng'essaala ekyaziddwa mu maka g'obwa pulezidenti nga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ne maama Janet Kataha be batudde mu maka ago essaala eri wali eya buli lunaku n'ekinaasembayo njagala kwogera ku bubi n'obutuukirivu ddamu osoma olunyiriri engero essula 29 olunyiriri lwa 2 abatuukirivu bwe beeyongera abantu basanyuka naye omuntu omubi bw'afuga abantu basinda omuntu omubi bw'afuga abantu basinda omusajja yasayininga etteeka erigoba ebisiyaga wano lyatuwa essanyu asanyuka nasanyuka teri kintu kibi sebaagalira nga mutabani we okudda nga akabina bakayuzizza mu ddembe lyabwe teri kintu kibi ng'omubi okutuula mu ntebe nga buli gye bamubuuliriza mu mawanga gonna ayogera ki ku bisiyaga ng'ate bali bamubuuza objectively naye nga baagala bamulabise ne yeetooloola emirundi 15 aga buli ddembe liba ddembe buli muntu ndowooza asaanidde okuweebwa ekitiibwa owa kitiibwa omuntu ayuza obubiina bw'abalala omuwa ekitiibwa omusajja omukulu ono gwegamba nti mu magezi mu kadde mwe muli amagezi ne mu nnaku ennyingi mwe muli okutegeera talina ntebe mwatatudde Bulaaya ne bamubuuza ku bisiyaga n'addamu ng'alinga ali mu maka ge awatali ayinza namugambako naye ng'atudde na mu nsi yaabwe n'ababuulirayo n'abaga nti mutuleke mubanga okutegeerako okwabatuusa mu bubina ffe tukyayagala enkola ey'olubereberye eya Katonda etteeka lye yasayininga lyataasa abaana baffe olaba omwana akomawo ng'akoze bubi n'owulira bubi tewali damage kye gimutaddeko era si buli ali obulungi mu nsi nti yakola bulungi mu ssomero simanyi lipooti zo bwe ziri nakola bulungi nnyo pasita ndi bulungi ndi mugezi nnyo yebale nkale pasita awo ndi mugezi nnyo pasita pasita nze ndi yakunyumiza pasita neno bangi abaali abagezi mu kibiina awo yagaleeta luyimba olwo pasita bangi abaali abagezi mu kibiina nga nabo beebuuza kiki ekyababaako ate abo baali omanyi eno minzaani omuzungu gye yatuteerawo yatuleetera obuzibu olowooza nti omwana w'omusiru naye tuddeyo ku kye tubaddeko omwana aleeta lipooti nga mbi n'owulira bubi watya nga aleese lipooti embi n'akabina akayulifu kibi nnyo pasita kibi nnyo kiba kibi nnyo kiba kibi nnyo kati bayibuli ekugambye mu kitabo ky'engero essula 29 olunyiriri lwa 2 nti abatuukirivu beeyongera abantu basanyuka naye omuntu omubi bw'afuga abantu basinda omuntu omuli w'ebisiyaga yeekwese mu kwagala okukyusa gavumenti era omuntu agamba tumuliddemu olukwe si birowoozo bye babimutaddemu buteesi waliwo abamugamba nti ono aluddeko naye nga bamugamba nti aluddeko ng'ekisinga okubaluma nti omuzimu gwe n'omuze gwe gw'abadde agala okuyingiza mu Uganda ono aguziyiza ng'omusajja omukulu abaana be balungi naawe obalaba ba Natasha n'abalala kaneme kwogera ku baana kaneme kumenya amannya g'abantu naye naawe abaana bo balungi watyanga ebintu byali byakifuula nnenge nga wafumirwa mukazi munno Zubeda nandizadde kama akiteeke wala mukama akiteeke wala anti era kati mukama akiteeke wala
ne wabeerawo omusajja ng'ono ali bold akyongerayo ne mukama alyoka akola ki n'alyoka bw'ogamba mukama nti obwavu buteeke wala okeera okusinga abalala bw'ogamba mukama nti obwavu buteeke wala olekeraawo ebintu by'okubeera mu comfort zone osituka ne weerwanira kati nga tusabanga bannayuganda ne mukama ekisiyaga kiteeke wala twetaaga omukulembeze alinga Yoweri Kaguta Museveni aga nti bagundi mutwale ebintu byammwe eno tibikola tetubyagalira ddala era in fact bye mulabanga ebyokulonda eby'omubiri bye mulabanga ebyokulonda ebya politics bino ebintu bya mwoyo nnyo kyova olaba nti olabanga abantu abamu babeera mu kutiisa waliwo omwoyo ogutiisa ne wabaawo naffe abaleeta ebigambo ebyessuubi nti totya 15 agenda kuggwa tugenda kulonda Museveni emirembe egiriwo gye yongera okubeerawo ojja kukirabako ne bagumaagumamu naye bino ebintu bya myoyo era omusiraamu ayagala okgenda mu jjana omukatuliki omulokole omwangerikani abasigadde bonna ayagala okgenda mu ggulu kyawa katonda kyakyawa londera mu interest ya katonda mu bantu bonna 8 abeesimbyewo omuntu asobola okubayo n'agamba nti ebisiyaga tabyagala nga neteeka yalisayini ng'ali ogwo naye n'omuzungu naye aga nti singa oyo avaawo buli addawo asobola omukozesa tusigazaayo ennaku ziri ku ngalo bonna baveeyo bagende ku mikutu nga be tuli ku mikutu batandike okufumbirira ebisiyaga olaba bane visa tebazibajjeeko baagala nnyo okugenda eyo okusinga ogenda mu ggulu naye ng'ate bannayuganda twakimanyira nti ensi tekungulwa twagala okgenda mu ggulu okusinga okgenda e Bulaaya kimanye nti akalulu k'ogenda okulonda osobola okukwata peeni n'otiikinga bwoti n'otiikinga geyeena kubanga mu byafaayo ekyanyiza katonda ne tulaba wrath ekiruyi kya katonda ekitalabikangako kyali ky'abasajja kudda mu bubina bwa bannaabwe n'abakazi kudda ku bakazi bannaabwe kyatuukanga kiwunya katonda n'ayokya ebibuga nga n'olwaliro sayansi omungi ali mu nsi buli lwe bayoolayo ettaka balitwale mu laboratory bagezese banabo babasobola odisimbako ekintu tekuli kidda Sodoma ne Gomora kwebiri ku nsi si theory si birooto weebiri ne bo bayagala kweteeka museni kyokyo gende Makka ku ludda kugenda olabe Sodoma ne Gomora olabe katonda kye yakola bwe yataasaawo emina omunana Baluti n'abaana be yabagamba tiwabaawo atunula emabega eyatunula emabega yali muka Luti ng'awulira bomu evuga eri ey'omutawaana n'afuukirawo ekiwajja eky'omunnyo bano abasigadde at least they follow the instructions ekintu ekinyiiza katonda oteeko kikyawaffe mu bukristaayo tulinayo oluyimba oluganda yanjagaza byayagala nansanyusa ennaku zonna bw'oyagala byayagala osanyuka ennaku zonna bw'obyagalanga n'ensi ogyagala obonaabona obulamu bwo bwonna ekintu kye tugenda okukola nga 15 kya mwoyo tokirabira bulabizi mu byabufuzi si political party ekituufu kiri nti NRM tayingiza muntu mu ggulu newankubadde NUP oba PPP oba zonna ebibiina byonna nga bebiriwo naye olondanga ng'osinziira ku mutima gwa katonda abantu bano baagala ebisiyaga n'ennyimba ze basooka okuyimba nga bavumirira ebisiyaga kati bwe batuuka awali paati eyo balyawo ebirimi banywawo amazzi oba n'alyawo akagaati tasobola kuddamu kukiisa mukama nti twandize mu kkanisa naye mpulira abasumba balya bisiyaga tasobola kuddamu kiisa mukama tasobola kuddamu kuyimba ng'avumirira ebisiyaga tasobola kuyimirira ku mikutu gy'ebeera oba ejja wano n'aga nti ekisiyaga kibi naye bassebo ne bannyabo osobola okukwata peeni n'okugulira ekintu ky'otaliyagala kati ffe titwogera bwogezi nga bannabbi twogera reality nti omala okulonda bwoti ne basiyaga omwana wo n'obulwa gy'owaaba so nga ate ono omusajja ow'enkofiira etteeka yali sayininga basiyaga omwana wo tulabe era bali bagamba tebalabanga muntu bw'atyo ekikola kye yakola si kya buntu era si kya buntu kya mwoyo eby'omuntu byebyo ebyokusalawo nga bw'oyagala n'ofumbirwa goonya n'ofumbirwa nalaba omukazi ng'akoze embaga afumbiddwa goonya naye nga bagisibye yonna lwaki tebagitaka kitaye ebbaawe eneemulanga ki nja mumira
tetwagala kulonda abantu balowooza nti buli muntu alina eddembe lyayagala mbu omuntu ateekwa okuweebwa respect oba ayagala kufumbirwa mbwa oba omusajja yafunye musajja munne abo nabo kye baagadde ensi eno eteekwa kubeera yawamu ekibi kiteekwa okugoberwa ewala omutuukirivu bw'afuga abantu basanyuka omubi bw'ajja abantu basinda ffe tetugenda kusinda nga tulaba ekintu kye tugenda okukola kya mwoyo olunaku lwa 15 golokoka ogenda olonde naye bw'owulira nga ky'ogenda okulonda lwandiba oluggi lw'ebisiyaga okuyingira wano sigala yeewaka katonda tayinza kukuvunaana nga tuwateeka tiiki ku kuyingiza bisiyaga naye katonda akuvunaanira ddala ekintu ky'osobola okwenenya kyekyo kye wakola nga totegeera naye bw'aba wagenda n'okola ng'otegeera n'olonda omuntu ng'omanyi nti abali b'ebisiyaga bonna bali mabegawe ne biyiika wano ogenda kusalwa wanno ne mbulamu obuddako tutya nnyo okufa omulundi ogwokubiri guno ogusooka tetugulinaako buyinza naye bayibuli egamba nti abajeemu baakusuulibwa mu nnyanja ey'omuliro eyo kwe kufa okwokubiri so buli mukkiriza yenna beera mukkiriza munzikirizayo sirowoozayo katonda ayagala bisiyaga naye ate akalulu ke nkugamba nti tokamuwa nsaba atwala omukisa guno ajja akeesabire ng'akugamba nti akyawa ebisiyaga n'amagezi ge gonna bw'akugamba nti akyawa ebisiyaga mumpeera akalulu tubadde live ku Salt TV, tubadde live ku Salt FM, tubadde live ku Executive Media, tubadde live ku social media handles ezisinga obungi. Pastor nzikiriza nkwebaze okukkiriza nojja n'otuwaayo obudde wano. Webale nnyo webalire ddala omukama akutukuumire. Nze ewa Sadali nga gomanyiwo ewa Gisadabu jjajja wange awo wenviira ddala ne ndyoka nzira wali Esserinnya. Mbadde nina okweyanjulira pastor kuba nekinga obadde omanyiiyo so tuli ba neighbors yawo siwaliwo wesimanyi menya kaalo ku kaalo oba oyagala tuyite eri ku kiti ekyabakuza twetole paka ewammwe oba oyagala tuyite ekingo twambukiraawo nsobola okukunnyonnyola buli wamu mbadde nina okweyanjulira obeere ng'olowoozaako oba olina okundowoozaako so ogamba kubebaza bwebaza kubasabira Uganda tulina ogisabira tulina oginyika musaayi gwa Yesu sitaani ng'anoonya omusaayi ogw'okuyiwa ffe tumanyi nti omusaayi ogwayika ku musalaba ye ssaddaaka emala era twebaza Katonda olw'okutuwa first family eriwo nga taata ayogera Katonda olugero lw'atasinga kwerabira oba nduyite lugero olunyiri lw'atasinga kwerabira luli mu Baggalatiya 6 olunyiri lwa 7 kandukuwa olusomerero osome ku Bayibuli emirundi egiwera Baggalatiya 6 olunyiri lwa 7 Muzeeyi Museveni talwerabira naye ng'omuntu asaana abeere nga buli omuntu alumanyi lwe luno wano lugambe lutya temuli mbibwanga Katonda tasekererwa sooka okiddemu ekyo kikakasa temuli mbibwanga Katonda tasekererwa otyo kubanga omuntu kyonna kyasiga era kyalikungula butereevu kyenvudde mbaga nti okulonda kwa mwoyo bw'onoolonda obubi ekyo ky'osize ky'ogenda okukungula unfortunately osobola okugenda mu genda olw'okubanga akalulu wakawa ali n'abali b'ebisiyaga nga bali mabegawe n'atayitamu gwe neeno oba ng'oyiseemu ogenda mu geyeena kubanga badde tayiseemu gwe wamuwa wasalawo okulekawo agoba ebisiyaga abivumirira n'olonda atasobola kujja statement eri straight mu kamwa ke ng'era kimanyiddwa nti waalinyirawo ba opportunist baba bazze era ebisiyaga biba bikomyewo ng'ate badde byagobebwa so twagala kusabira bannayuganda obutamookinga Katonda. Do not be deceived. God cannot be mocked. Omuntu kyasiga kyakungula. Tusabanga ennaku z'omwezi 15 osige ekyowulira kyoyagala okukungula. In fact nga tonaba kulonda muntu gw'ogabira emyaka 5 sooka olondewo omwoyo gwo. Choose your soul. Londawo omwoyo gwo. Londa eddembe lyo. Londa omutima gwo
londa ng'olaba abaana bo bajja genda kusomera enkeera. Londa nga bazzukulu olaba by'obadde otuyanira bali bibeeramu. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tukwebaza olw'omukisa gw'otuwadde. Weebale okutuwa okwogera n'abantu aba buli ngeri. Weebale nnyo olwa First Family. Taata akwata ekitala kyennyini ekigoba abatujju. Maama Janet Kaata Museveni akwata ekitala kino ekigambo kya Katonda. N'abaana gwe musingi mwabakuliza. Okukulembera kwabwe tebangako ntaanya era tebangako nsobi. Mukama tubakwebalize emyaka gy'oba tuweeredde. Batukuumire negina emyaka 5 226 ku 231. Ebiriddako awo gwe Alpha era gwe Omega gw'omanyi ekiriddako. Tukwegeridde kuuma famire eyo ng'eri wamu, ng'eri mu mwoyo gumu, ng'ekwatagana, ng'eteeseza Uganda ebintu ebirungi awatali kwekkiriranya nga bwe tukirabye bulijjo. Muzeeyi teyekkiriranya. Maama bw'atuuka ku education teyekkiriranya. Jeno Muhoozi Kayine Lugaba omwana first son bw'atuuka ku security teyekkiriranya. Teyeri yantama. Tukwegayiridde abantu abatukuumire emirembe gw'ogigaba naye eddembe bakozesezza okulibeeza mu ggwanga lino. Tulangirira eddembe ku Uganda yonna. Si mu nnaku zino zokka naye nga 15 ku kulonda nedda. Naye ebbanga lyonna emirembe gibere mu Central wano, gibere mu Eastern Uganda, gibere mu Northern Uganda, gibere mu Western Uganda, gibere border to border. Era tuyimusa abasajja n'abakazi abambala uniform tubateeka mu mikono gyo. Abeewaayo abasaddaako obulamu bwabwe n'emirembe gyabwe ku lw'emirembe gyaffe. Abakuuma ku border zonna, abali mawanga agatuliraanye, abagawadde ku mirembe gye tulina, abali ku nnyanja, abali ku bizinga, abali ku myalo, abali ku bisaawe by'ennyonyi, abali mu offices essaawa 24 nga tebeebaka. Tubasabira omukisa. Kubanga abantu bwe bagenda okukyakala ne badigidda ne bagenda mu bidongo ne banywa ne bakola batya tebamanyi nti waliwo atunula olw'emirembe gye balina. Omutujju aleme kugenda kuttira bantu mabaala oba ne mu bifo ebisanyukirwamu oba ne mu bisabirwamu. Abantu abo tubasabidde omukisa abakuuma emirembe egyo. Tuyimusa Commander in Chief mu ngeri ey'enjawulo omutwongerere amagezi, omutwongerere amaanyi, omutwongerere obulamu. Ne Maama Janet Kaata bongere obulamu. Amafuta go gabakkeko okuva ku bwezinge bw'oluviri paka mu ntobo z'ebigere byabwe. First Family tugiyimusa mu maaso go ogikola obulungi obutali butono. Aga amafuta ge gaba gakka paka ku family esembayo ku kyalo. Tusabira CDF omwongere obulamu, omwongere amagezi, omwongere amaanyi, omukole bulungi ne family ye. Tusabira bakamandazi bonna, buli musajja na buli mukazi abali uniform ngali mu kifo kya kuduumira omukole bulungi ne family ye. Nga bwe batwagaliza emirembe baleme funa amawulire gava wakati ekaba lwadde, ekaba akulongoosa, ekaba kubera bwebiti. Ewaka waabwe wabeere walungi, bawe omwoyo omutukuvu, bazibe ebituli byonna, n'omulabe wasuubira tebasobola kulaba. Omwoyo omutukuvu abaluŋŋamye babeere nga balabawo, emirembe gya Uganda gireme okutaataaganyizibwa. Otokuuma kibuga Bayibuli egamba nti abakuumi bakuumira bwereere. Zabuli 127. Bayibuli eyogera mu Zabuli ya 33 olunyiriro 12 nti wereddwa omukisa eggwanga erina Katonda okubanga ye mukama waalyo abantu be yeerondera. Psalms 33 verse 12. Blessed is the nation whose God is the Lord, the people of his own inheritance. Abantu bano bonna mukama, n'abo bonna abawakanya tebawakanya lwakwagala. Nsaba ekyabambala kibaveeko, nsaba n'abo mukama nge taata badde batasiima nabo basiime, nsaba obulungi bo nabo bubatuukeko, ekyakwata amaaso gabe kibaveeko. Mbasabira emirembe. Nsabira abasajja n'abakazi abambala uniform bonna abakuumye eggwanga lino, abasulanga batunula, abasulanga batambula, famire zaabwe oziwa emirembe, bannayuganda beezimba beekulaakulanya ne famire z'abakuumaddembe zeezimba era zeekulaakulanye.
Uganda njibika musaayi gwo Yesu. Uganda njibika musaayi gwo Yesu. Omusalaba gwo bwe bulokozi bwa Uganda tewali bulala. Omusaayi gwayiwa n'amazzi agava mu mbiriizi zo ye saddaaka ya Uganda. Ogwo gwakulukutaawo gumala. Uganda teteekwa kulukusa musaayi wadde ogw'omukazi avaamu olubuto. Era nkusabira gwe omukazi abadde avaamu embuto ozaalenga abaana abalamu toddangamu okuvaamu olubuto. Kusabira nti mu kisanja ekiddako nga kyakatambula omwaka gumu gw'abadde avaamu embuto bulijjo olijjulira nti yali interview ya Lale ya online ya ku Salt TV Salt FM musajja n'asaba yazze okwogera ebyobufuzi neeraba nnyina abalongo. Kusabira mwaka gumu nga twakazaako Museveni ozaale abalongo mu linnya erya Yesu. Sabira abalina emirimu egyagwa giyimuke. Sabira abalwadde bawone abalabye program eno n'abagiwulidde abali mu mawanga mitala w'amayanja oli eyo ovunda amaanyi ga Katonda ge gatte n'obulamu bwo. Abali mu malwaliro abali mu bifo ebitali bimu abali mu makomera abasibe Katonda yasumula Yusufu abasumulule. Abalwadde Katonda abawonye. Eyajja omusajja ku kidiba mu Yokaana essula 5 ng'amaze emyaka 38 nga mulwadde. Eyawonya mu Makka essula 5 omukazi yali amaze n'ekikulukuto emyaka 12 mu linnya lya Mukama waffe Yesu awonye ow'ekikulukuto awonye ow'endwadde ebadde eruddewo awonye gwe abadde alemera mu nsonga ate nga buli kaseera oziddamu. Amaanyi ga Katonda ge gatte n'obulamu bwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Sabira abadde anoonya emirimu nga gyabulera nga bikutamye. Tugenza okujja n'okwogera bino ng'obwedde owulira busungu bwereere twogera byabufuzi ne tofunanga mulimu. Kulangirirako ekyakwambala okkuta mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Wano wennyini mu kaseera ak'okulonda Katonda akulonde gye baakusuula akuwa omulimo otandika okufuna omulimo otandika okukola emirimu. Nangidde omukono gwa Katonda ku ggwanga lino ndibika amafuta n'emmaanyi ag'omwoyo omutukuvu olunaku olw'okunanga 15 abantu bagende balonde bulungi nga tewali alondawo kibi kubanga omubi bw'afuga abantu basinda naye abatuukirivu bafuga abantu basanyuka. Mukama family eno first family wagironda y'ensonga lwaki emirembe gino gyonna egy'okusaba nekana akaseera ke tufunye wano lw'ensonga lwaki weekali mulala yandibadde abeeranga president wa North Korea mujja kwogera nete mwogera Katonda naye Mukama eno family ekkiriza nti si be ba Katonda bakuwa ekitiibwa kyo n'ekifo kyo oli Katonda nabo bawa okukulembera eggwanga lino. Sabidde buli muntu yenna waali Katonda akukuume akola ekiro mu night shift akola emisana abadde abanja bakusasule abadde alina amabanja Katonda agajjewo. Nsabira omuntu kati nga mu mwaka gumu ojja kuba oyina ennyumba ng'olina emirimu ng'olina n'abakozi naye nga leero ne nti akulemye. Kino si kifo kya kusaagiramu nangirira ekisa kya Katonda kyegatte n'obulamu bwo. Katonda aggulewo enzigi agaziye ensalo zo abakwerabira bakujjukire essimu yo egireko message gye bayita mukyusa bulamu. Amafuta ga Katonda ge gatte naawe. Kitange wangamba nti bugingo yingira ekibuga osabe n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole. Mbasabira okuyita mu sizoni eno nga tuwali afudde tuwali asibiddwa tuwali amenyese tuwali alwadde tuwali atabuse bwongo tuwali acyankalanye emirembe egiriwo Mukama agyongere ginyweza na kugigattako. Nangirira ekisa kya Katonda. Mukama wangamba nti bugingo tolekanga yo Saala nga tosabidde bantu favor. Basabira favor nange yentuusiza ku platform zino. Kusabira favor nali house boy nali mutembeeyi nali wa mu mibuulo nali eyo nga teryanza na kujja kuneebuuzaako naye favor ya Mukama ensitudde okwogera ne ku matters of national importance. Nangirira ekisa kya Katonda kyegatte naawe abadde agaanibwa abadde akyayibwa Katonda akuwe favor omuntu ena gy'atayinza kuwakanya newankubadde okulwanagana nayo. Irresistible favor, the favor that attracts miracles like a magnet, the favor that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist in the mighty name of Jesus. Alwane n'abalwana naawe Mukama akwate engabo n'akagabo Katonda akuwangulire bakuloze embanga ddene. Katonda yakitegedde nti ajja kuyita mu programu eno alyoka akusumule mu byokola ebyakkwata. Nkusabidde Katonda akwate engabo n'akagabo akusumulule. Kulangirirako ekisa kya Katonda mukisa gwa Mukama ogusinga okutegerekeka. Kulangirirako enzigi enzigule mukisa gw'abaweereza bonna mukisa gwa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo mukisa gwa kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu
mukisa ogugaggabaza ogutaliiko buyinike gutoole mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kitange wangamba nti bugingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango. Olwaleero buli ali ku puroguramu eno Katonda akufuula ebiruboodi ye, mirimu gya Katonda girabikire ku ggwe. Abatakkiriza Katonda bakubuuze walogerawa obabuulire nti yali Saala bugingo gye yasaba bwe yakyala ku platform. Kulangiriddeko ekisa kya Katonda. Olwaleero okkirizibwe ne gwe batenda ne gwe bakusalako ebigambo akusembeze era akwagale abaswaze Mukama. Abatendebwa okuba nti bakodo bakuwe ebintu nga tebiriko terms and conditions. Kulangiddeko 226 omulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abantu bonna nga bali mu kuyaaya nafuna positions, president nga tumuza mu kifo kye, ababaka ba parliament n'abakulembeze bonna Katonda abeeko waakuntuuliza. Guno omwaka nabo Mukama akuwa entebe mw'onywera. Ng'ogenda kulonda abakulembeze nawe guli kulonde libeeko bwe likuteeka. Nsabye bwe ntyo mu linnya erisinga amannya gonna era Kristo Yesu Mukama waffe. Nsaba twatule ekisa ffenna, ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibere naffe ffenna eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Mazima ddala obulungi n'ekisa tebiremenga okugenda naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Naffe tunaatulanga mu nnyumba ya Mukama kutuusa ku nnaku ennyingi. Kitiibwa kibe eri Katonda Kitaffe ku bino byonna tewali kitiibwa kye tugabana oba kye tutwala. Mukama ekitiibwa kikyo kibe eri Katonda Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu nga bwe kyali ku lubereberye bwe kiri ne kaakano bwe kiribeera emirembe n'emirembe. Amiina era amiina. Mukama abampeera omukisa neyanziza Zubeeda okunkyaza neyanziza ate akaseera ak'omwoyo ke tuyingiddemu. Mukama abampeera omukisa. Emirimu gyammwe gigende mu maaso. Mumalirize bulungi muddemu ate mutuyitenga okuwangula kuwedde nti bye wagamba byayitamu muleme tuyita mu kaseera kaalaale. Mwagiyise mutya? Longest online rally. Longest online rally. Kati mukoneyo ne longest online Thanksgiving after vote. Bawulidde. Kale musule bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.